okusunsula abeegwanyiza ebifo by'abassentebe b'amagombolola ne bakansala kusigaza ennaku 3 okukomekerezebwa wabula amyuka akulira ebyokulonda mu Wakiso Foster Twebaze alabudde abazibafika okukozesa ennaku zino ezibulayo. Candidates abatanaba kujja kwewandiisa ebulayo ennaku 2 mbakubiriza kozesa olunaku olwaleero paka ku Lwokusatu mujje mwewandiise. Olwaleero basunsudde abo abeegwanyiza obwa ssentebe bw'eggombolola y'e Kakiri wamu ne Kakiri Town Council era bazze mu bungi. Richard Sentamo mu NUP ayagala bwa ssentebe bwa Kakiri sub-county era asabye abantu bamuwagire nga Yesali Samuel owa NRM ategeezezza nti aze okutuukiriza enteekateeka za gavumenti mu ggombolola eno. Tuzizza okulaba nga tuweereza abantu baffe enguudo embi, ensonga z'amazzi, ensonga z'amasomero ebyenjigiriza. Kubanga it's all about kusaka ng'ate gy'osaka bakumanyi buki olungize ndowooza NRM ekyali nnungi mu ggombolola y'e Kakiri. Abeegwanyiza obwa mmeeya mu Kakiri Town Council kuliko Moses Bagala ng'ono muna NRM era asuubiza okukolera abantu singa bamwesiga ne bamulonda. Njagala okubasuubiza empeereza ennungi etagenda kubatataaganya kuva bwe mukolera. Abalala kuliko Moses Pisaso mu NUP, Ronald Senoga nga yeesimbyewo bwa Namunigina, Musa Saadi Mabinda nga naye yeesimbyewo ku bwa Namunigina era boogedde bye basuubira okukolera abantu singa bafuna ebifo bino eby'obukulembeze. Nze ndi mwana wammwe nkuse nammwe tewali kye ŋŋenda kukola nga sisoose kubeebuuzaako. Ebindensi kwe kuyunga olujegere wakati w'abantu n'abakulembeze. Bo bannakibiina kya NRM bagenze mu bungi ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Masaka okusunsulwa ku bifo eby'enjawulo ku mutendera gw'amagombolola ku disitulikiti eno. Bano okuva mu magombolola okuli Kyannamukaaka, Kyesiiga ne Buwunga baweze okusakira bannamasaka kuba bagenda kukolagana butereevu ne gavumenti egenda okuba mu buyinza. Mu bawandiisiddwa ye Nachi Designer ayagala okukwata obukulembeze bwa Town Council empya y'e Kyannamukaaka ng'ono aweze okutumbula ebyobulamu n'ebyenfuna mu maka. Tugenda kuba nga tufuna health center okuva ku mutendera okusooka oba oliawo okudda ku Gwokusatu. Abalala ye Lusiba Mikidadi eyeegwanyiza obwa ssentebe bw'eggombolola y'e Kyesiiga ne Sebudde eyeegwanyiza eggombolola y'e Buwunga era nga nabo beeyamye okulondoola enteekateeka za gavumenti. Kubanga eggombolola yaffe eya Kyesiiga twasalawo ne twekutula ku Kyannamukaaka ne tugamba nti tugenda kuwa abaana baffe emirimu. Famu situze lwa kuvuma abannaffe w'ebibiina birala ne tuze lwagatta abantu. Bakansala abeesimbyewo betwogeddeko nabo boogedde bye bagenda okutandikirako. Tulina abaana bangi ababa nga bavudde mu masomero nga bagenda kuba tubanoonyeza ekyokukola. Abantu tebakyalina we bavuba, abantu badduka ku mwalo. We twewandiisiriza tetulinawo na ttooyi. Tuli mu kweyambisa ttooyi za Kabaka. Avunaanyizibwa kukunga bana NRM e Masaka era nga ye muyambi we yaliyo mu myuka w'omukulembeze w'eggwanga Oscar Mutebi ategeezezza nti ku mulundi guno baagala obukulembeze babukwase NRM okusobola okuteekesa mu nkola enteekateeka za gavumenti nga ebyenguudo, amazzi, amasannyalaze, abantu okubawa emmwanyi, byonna bye twogerako. Twagala tuleeta abakulembeze abalina interests zaffe. Ate okuva ekyotera abaagala okuvuganya ku bifo by'abassentebe b'amagombolola ne bakansala mu disitulikiti ey'ekyotera omuwendo gw'abaagala okuvuganya gukendedde bw'ogeraageranya n'abaasooka. Olwaleero omu ku babadde beesowolayo edda okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti ow'essaza ly'ekyotera Shey Annual Kaweesa aze ne yeewandisa ku kifo kya ssentebe wa Kyotera Town Council n'agamba nti asazeewo eky'obubaka okukivaako oluvannyuma olw'okwebuuza ku singako. Nensalawo nzije nsooke nkole ekibuga Kyotera mbeera omuntu atesitingiddwa. Ono awandiikiddwa akulira ebyokulonda Aneta Shabeera oluvannyuma lw'okuwandiisa ayogedde ku bisomooza bannakyotera ebimuleetedde okwesimbawo. Otunuulire ekibuga kyonna kasasiro baliwo abasajja be bawa zi contract myaka mingi. N'abalala bavuganya ku kifo kye kimu n'abagwanyiza obwa kansala nabo basunsuddwa era ne boogera bye bagenda okukola. Njagala nnyo okulwanya eddembe ly'abakyala n'abavubuka. Obudde bwonna Kyotera egenda kubeera ng'etemagana. Okulaba ng'ekibuga kiyonjo, enguudo ennungi. Mbasuubiza okubakolera kye beetaaga kyonna era nga kibatuusaako mu budde. Ngenda kubeera ddoboozi mbulire bannakyotera baani abaagala okutwala akatale kaabwe.
Okuva e Ssembabule abakulira ebyokulonda bakyagenda maaso n'okusunsula abo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku magombolola. Munnakibiina kya PFF Kayiira Musikansenene yeewandiisiza okuvuganya ku bwa ssentebe bw'eggombolola y'e Mateete asobole okukola ebiremi abalala. Naye nga ebirowoozo byange bigenda kubanga bituukirira omuntu yenna ali mu Town Council. Abala kuliko Pastor Jackson Mulungi ng'ayagala bwa ssentebe obwa Town Council y'e Ssembabule, Paul Abaho akwatidde NRM bendera ku ggombolola y'e Rugusulu ne Nicholas Mugisa nga ye yesimbyewo bwa Namunigina ku bwa ssentebe bw'eggombolola y'e Mijwala era nga bonna balambuludde bye banaakolera abantu. Nga bw'olaba Town Council bwefaanana kibadde kizibu omuntu yenna akwatibwako okusigala nga atudde. Era bannarugusulu mwenna mbasuubiza bakolera kati nga pressure eva mu balonzi baba bagamba komawo fakalo tukalina mu box. Basuubiza nti tugenda kubeera kintu kimu kuba kati ngenda kudda mu kyalo mu bantu neeyama okubakolera obulungi ate mbasaba nammwe mumpe obuwagizi bwammwe